Mugamba mutya abaagala abalungi abeekumi na kusenga phase 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza oba nga mungoberera. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku ngeri gye tusobola okuzinamu omukyala nga tumuzina style ze tuyita eya missionary. Style ya missionary nabagamba nga styles endala ebeera ne bu variations obw'enjawulo oba ebeera ne styles endala zosobola ogikoleramu. Bw'oba oli muntu ng'onyumirwa nnyo okuzina omukazi style ya missionary, mukwano ngenda kusaba sembeza akatebe funa pene n'olupapula wandiika ate era oyige ate era opracticinge. Buli bw'ozina omukyala ng'omuzina ekintu kyekimu omubiri gwe gutuuka ne gukimanyiira nga ne bw'omupimpina otya tagenda kiwulira, naye ate jjukira gwe eno sitayiro gy'oyagala kati ogikyusaamu otya. Ku Mande n'omuzina bw'oti, ku Lwokubiri n'omuzina bw'oti, ku Lwokusatu n'omuzina bw'oti, n'obeera nga at least ogenda okyusakyusaamu ng'ogenda okyusakyusaamu okubeera ng'okwepimpira tekuba bbowa ng'ate n'omukyala teyeebbowa nga buli bwalaba omukirago agutunuulira ng'omupya. Ekisookera ddala missionary esooka engeri gye tugikolamu, omukyala yeebaka bulungi nnyo n'atunula waggulu n'agaziya amagulu. Amagulu gano tegabeera straight, abeera ng'agasimbye naye ng'agagaziyizza. Kati gwe n'omudda waggulu n'omufukamiramu n'oleeta omubiri gwo n'ogulowalinga n'obeera ng'omuntu yandibadde akola press up naye ng'ate oli ku maviiviigo. Emikono gyo n'ogisimba mu sides z'olubuto oba wonna w'owulira ng'oli comfortable, kubanga gye gigenda okuwanirira n'amagulu go gakuwanirire oba n'amaviiviigo nga gawaniridde omubiri gwo. Awo n'olyoka otandika okumupimpina. Kasitayiro kano eno lwaki kanyuma nnyo? Omukyala osobola okukozesa ku budde obwo n'onuuna ku bbeere, ate era osobola okukozesa omukisa ogwo n'onuuna ku mimwa gye. Nti eri oba omupimpina ngeno bw'oyonka ku bbeere, eri oba omupimpina gwomanyi omusajja okubaka ennywanto ng'alina engeri gy'aginuunamu ey'enjawulo etali eno ey'abaana abato, ng'ate bw'akupimpina kumukumu omanyi obuwoomi bw'osobola okubeera ng'ofuna. Naye mwamanyira akantu kamu ke kamissionary ko, mukazi omwebasa gwe n'osabula taata kugamba ekintu nekibira kiri obvious nga n'oli yakimanyiira takyakifunamu bwagazi yadde okuwulira ennyonyoogeze ng'omuyisizzaako. Ate nabagamba n'ekirala bw'oba opimpina omukazi mwemanyiza okubeera nti temupimpina bupimpinyi n'okomaawo. Olina okubeera nga osukkako awo okolako ebiralala ebireetera omukyalo ono okubeera ng'anyumirwa. Then kasitayiro akookubiri, kasitayiro kanako tukakola tutya? Omukyala yeebaka bulungi nnyo n'atunula waggulu n'abeera nga amagulu ge gali wakati wo gwe n'omuyingira abeera straight nga bwe wandibadde nti weebase ng'oli straight. Gwe amagulu go gabeera side ku side, side eno ne side eno, n'omwebakako bulambirira. Omanyi okumweyalako bulambirira. Bw'omala omweyalako bulambirira, okwata emikono gy'omukyala n'ogiteeka waggulu w'omutwe gwe, n'okwata emikono gyo n'ojja okwata emikono gy'omukazi n'ogirookingira mu gigyo nga we nandibadde nga ntambula n'omuntu ne mukwata ku mukono. Kati bw'otyo oba n'omukwata mu kibatu, kati bw'otyo omukwata mu kibatu n'otandika okumuzina, naye nga si kumuzina nti osituka nga bw'oddako, weeseetuliza. Ekigambo ekituufu kyenayinza okukozesa mu Luzungu nkiyita gliding. Mu Luganda weeseetuliza ku mubiri gw'omukyala. Omukira ogutadde munda, okuseetula kuno okw'omubiri gwo oba okuseetuliza omubiri gwo ku mubiri gw'omukazi ogukulukuunya n'omubiri gwo. Nti ekifuba kyo kiyita ku kifuba ky'omukazi. Ennywanto zino jjukira omukyala waaba ayimye zonna ziyimirira ne zeereega, kati oziyisaako bw'oti ekifuba kyo bw'oti n'obeera ng'aweeweeta ennywanto omukyala n'afa obuwoomi. Ate n'ekirala omubiri gwo guno gwennyini engeri gy'oba otaddeyo omukira nga gututuse ddala paka munda. Jjukira omukira ogusikamu busikatini nga weesika, tiweesika ne weekulukunya n'odda mu maaso n'odda emabega n'odda mu maaso n'odda emabega. Omukira ogwo ogenda kwesanga nga woogusika ng'odda mu maaso oyitira ku kaki, ku kajanjalo k'omukyala oba ku musino, nti ogenda kuba nagwo oguweeweeta mu mbeera bw'etyo. Oweeweeta amabeere, oweeweeta omusino, ate ng'omukyala bw'omuzina. Ako nako ka missionary kali awo. So mulekerawo okwepimpina ebintu ebibbowa. Muno n'omuzina naye nga by'omuzina tebimunyumira, yenna yabikoowakuuwa dda. Owooza omukyala singa alina amazzi naye kati akala, muzinako olubuto emu n'akala oba muzinamu dakiika 5 n'akala, nga lwaki taakale? Takyabifiiringa, omubiri gwabimanyiira. Kasitayiro akookusatu oba engeri y'okusatu esobola okuzinamu omukyala nga tumuzina ka missionary, kano omukyala yeebaka bulungi nnyira mu ka missionary kaffe n'agaziya amagulu, kati gwe n'omudda wakati. Bw'omudda wakati okwata okugulu okumu n'okuwanika ne kujja nga
kale bw'omudda wakati okugulu kw'omukyala okumu akuwanika oba akufunyaamu n'awanika ekisambi kye ne kiba nga kitudde mu kifuba kye okugulu ng'akuwanise. Kati gwe n'ojja n'ofukamira wakati we n'okwata emikono gyo n'ogisimba emabbali n'emabbali, omukyala asobola okwewanirira ku mikono gyo okubeera ng'afuna support bw'aba ayagala. Kati gwe n'obeera ng'omubiri gwe ogulowalinze oba ng'ogukakkanyiza nga oyagala kubeera ng'omuntu anywegera omukyala naye ng'omukyala yeebase wansi. Okugulu kw'omukyala kuno okuteeka ku kibegabega kyo kweyawanise tekugenda kubeera straight kubanga jjukira weebase omwebaseeko, sigamba nti omwesimbyemu nti oba omufukamiddemu, nedda omwebaseemu. Kitegeeza ekifuba kyange kigenda kuba kitunudde ku kisambi ky'omukyala ate nga ne kano n'okugulu kw'omukyala kuli ku kibegabega kyange, awo n'otandika okuzina emmana. Kasitayiro kano eno osobola okukakozesa okupimpira omukazi n'obeera ng'osobola n'omukoona kabojjambolo oba ng'omuyingira ddala eri wansi emmana gy'esembera oba gy'ekoma. Then n'ekirala ky'osobola okubeera ng'okola kwe kubeera nti bw'oba omupimpina osobola okukkakkanyaako feesi yo n'obeera ng'omunywegerako oba si kyo n'omaintaininga kye tuyita eye contact. Omukyala mutunuulire mu liiso nga bw'omupimpina alabe obuwoomi, yeerabe mu maaso go. Tomanyira buwoomi gwe bw'oyinza creatinga mu mbeera ng'eyo. Ako nako ka style ka missionary ka variation kali awo. Styles zino nabagamba nti zirimu enjawulo naye ate tuzijjamu styles endala. Bwe mamba wadde mannya kati niyinza okugamba nti bagiyita cat like C-A-T cat nga cat. Then ne tubeera n'endala eri gye nasoose okwogera bagiyita batya ye njerabidde erinnya. Then ne wabeerawo missionary ndala omukyala omuteeka bulungi nnyo wansi gye mbadde njogerako wano emabega bagiyita ego, yo nali ndisomesezaako. Kati waliwo ka style akalala engeri gy'osobola okupimpiramu omukazi mu kamissionary otya. Omukyala omwebaza n'omuteekayo ppiro, bw'omala okumuteekayo ppiro amagulu gano n'agagaziya kati n'omuyingira nga olinga amufukamiddemu oba omufukamiramu n'omuyingira n'omala n'ogolola amagulu go osooka n'omuyingira n'omala n'ogolola amagulu go n'osimba emikono gyo n'obeera ng'omuntu akuba press up, naye nga press up z'okuba ebisambi ebigundi amaviivi go gali ku buliri naye nga tegafukamidde geebase. Omanyi kuno okufukamira kuno okuli lezi oba nkitwale ntya ng'omuntu omwebaseeko bwot in a manner of nti teweebase straight, weebase ng'oweesulise n'omupimpirira mu kasitayiro ako kabeera kamuyambako okubeera ng'anyumirwa okutunuulira ate naye ng'akutunuulira kubanga ogenda kuba tomuliiko nti nyama ku nyama, nedda oba tomuliiko aba awulira bulungi ate nga naawe owulira bulungi. Kasitayiro akalala kano ko keetaaga baakolamu omusajja olina okuba ng'olina amaanyi mu mikono kubanga omukyala ogenda beba mubebe. Omukyala yeebaka n'asimba emikono gye oba n'ateeka obukokola bwe emabega we bw'ati n'abusimba emabega. Bw'amala okubusimba emabega we then n'abeera ng'asitula omubiri gwe ng'asimbye ebigere bye n'abeera nti akabina ke omugongo gwe byonna tebikutte ku buliri, biri mu bbanga wabula ebigere byabisimbye ku buliri byabiwaniridde omubiri gwe n'emikono gye agisimbye ku buliri engeri ya nti agyebasize eno emabega we gye giwaniridde. Ensingo ne wano ng'ewali eneno ng'okulira ku mugongo katini nnyo bebibeera ku buliri. Kati gwe omufukamira mu bufukamizi n'omukwata mu bisambi wano nga mu hips actually n'omukwata nga mu hips n'otandika okumupimpina ng'omusika nga bw'omuzzaayo emabega. Ako nako ka style ka missionary kali awo bakayita egg mu luzungu, it's ARCH. Osobola okanoonyerezaako n'obeera ng'okategeera. Kasitayiro akalala bakayita leg lock, ako nako twakasomako kko oba twakalabako. Omukyala yeebaka, in fact twakalabira mu video y'eggulo otwale tusoma mu ngeri gy'osobola okupimpiramu omukazi omukira ono gubeera nsobola okukonkona ki ku kabojjambulo. Omukyala yeebaka nnyo n'atunula waggulu kati gwe n'omudda mu magulu wakati n'omuyingira ng'amagulu ge gali bbali g'oli wakati. Bw'omala okumuyingira bulungi ng'omwebaseeko osimbye ebigere byo, omukyala akwata ebigere bye n'abiteeka emabega mu mugongo gwo n'abirippa. Bw'amala okulippa ebigere gw'ogenda kukozesa omubiri gwo okubeera ng'osobola okumupimpina obeera situka ayingira in and out, naye ogenda kuba osobola okumunywegera mu nsingo, okumunywegera ku mimwa, okumunywegera wonna w'oyagala
kubanga oba osobola okumutuuka. Bw'oba ng'oyagala okubeera ng'omuyonka ebbeere, olina kubeera nga mukyala muwanvu nga gw'oli mumpi. Naye mba mwenkana obuwanvu, olinza obutasobola kukwasaganya mabeere ge, naye oba osobola okumunywegera ensingo, osobola omunuuna ku mimwa n'okuzannyisa mu mutwe gwe katinitini n'omukono guli omulala. Osobola simba omukono ogumu ne gubeera nga gwena bye gukwasaganya. Ate n'ekirala osobola okuba omukyala omwagaanya okubanga yeeweeweeta ku kagundi, ku kajanjaalo, n'abeera ng'asobola okusamula mu mbeera bw'etyo. Kaseera akalala kano nako twakalabyeko eggulo limu mu vidiyo yaffe eyakukona kabujjambolo. Omukyala yeebaka, bw'amala okwebaka yeebaka ng'omuntu gwe bagenda ozina kajiiko, yeebakira ku sayidi. Bw'amala okwebakira ku sayidi n'akwata okugulu okumu n'akuwanika mu bbanga. Kati gwe nojja n'omuyingira ng'okugulu okumu kuli wansi. Okugulu okuli wansi kuyita wakati w'ebisambi byo. Kitegeeza nti gwe oli wakati w'ekisambi kimu. Bw'omala okumuyingira n'okwata okugulu kuno kwabadde wanise mu bbanga n'obeera ng'akufunyaamu naye ng'okufunyiriza mu sayidi n'obeera ng'akufunyaamu ng'omukyala yeebase mu sayidi, then n'otandika okumuyingira okugulu kuno n'okwata omukono gwo n'ogusimba wakati ewali ayitawo batya akakongovule kekali naye no sayidi endala awo nga akakongovule kalina okubeera n'ogusimba n'obeera nga omanyi nti omukono gwo guwaniridde omugulu guno gwe baawanise mu bbanga, then n'otandika okubeera ng'omuyingira. Mu kano kasitayiro omukyala osobola okubeera ng'omunywegerako, omukyala asobola okukozesa omukono gwe n'abeera nga yeeweeweeta gundi omusino, ate n'ekirala osobola okumuyingira paka bw'omutuuka ku kabujjambolo. Kasitayiro akalala omukyala akwata amagulu ge n'agawanika mu bbanga. Yeebaka bulungi nnyo, akwata emikono gye n'agiteeka emabega w'enviiri ze w'omutwe gwe, then n'akwata amagulu n'agawanika mu bbanga, gwe n'ojja n'omwebakako. Oba omwebaseeko weesindika mu maaso. Okwesindika mu maaso kitegeeza ebigere by'omukyala nabyo ngenda bifunyaamu. Bw'obifunyaamu omukyala akwata ebigere bye n'abiteeka mu kifuba, n'abiteeka wano nga mu nsingo yo, sayidi ne sayidi, oba ku shoulders byo, ku bibegabega byo, sayidi ne sayidi, n'obeera ng'omusabulira mu kasitayiro bwe gatyo. Zino zonna sitayiro za missionary ez'enjawulo. So sikitegeera lwaki gw'olondako kamu n'obeera kwako ng'olinga ke baakulamira nti bw'okavaako munnange tegujja kuggwa. Zezimu ku ssaawa z'osobola zino omukyala n'abeera ng'atuuka ku ntikko, oba n'obeera ng'osobola okustimulatinga akafo ke tuyita akawumpo k'emmana. Mubeera bulungi, Omukama abanjagalire, temujjanga okwo. Mwebala okusubscribinga abasubscribinga, ate mwebala okwekuumirako mmwe abeekuumiddeko, mwebala okusharinga abasharinga, mwebale mwenna ababeera ku live zaffe. Tubeera ne live yaffe ebeerayo ssaawa 2 ez'ekiro oba 3 buli lunaku. Ne tubeera ne live ku makya ssaawa 2 Monday to Wednesday oba Monday to Thursday, ne Saturday ebeerayo. Then ne tubeera ne live ku ssaawa 7 ogw'emisana Monday to Thursday, then ne Saturday oluusi ebeerayo. But ey'ekiro eri constant. Buli lunaku tubeera ne live ekiro. Mubeera bulungi, mweraba. Yeah.